kweraguza oyinza oba wakatuukawo generator nefa nga bwe beerumiriza obulogo. Kuggwedde Airs kitegeeza ki? Kitegeeza nze na lutalo ne engine yatufiirako ko mu nnyanja omwo ne tumala essaawa 3 ku lyato. Ani atandikadde Airs? Nze kennyini ne David Lutalo. Ku MR Live kwe tuli oba ku Meet and Club Bongo Live kwe tuli nate. Nze nzikiriza nti abakatonda tutuusa wano ne mukadde nga bwe kati nga tukyakola amakulu era nga tukyali balamu bannaffe bangi ettaka libamize libalidde. Sekiriba kya ttaka mpaawo atali kyambala. Ffe baani okuba tukyali balamu tetubala nnyo ekyo nkiddamu buli bwe njija nti nedda siffe abasinga okutuula wansi ne tubala ebibalo. Tulabirawo nga Katonda asaasidde ng'atubiseeko akasubi omulabe sitaani n'alema tubbako bulamu. Naye nga waggulu w'ebyo nkusabira gwe alaba interview zino azigoberera aziwaakinga nkusabira Mukama akuwe ekisa omulabe sitaani aleme kubbako bulamu ng'okyali mwana muto. Olabe ku bazzukulu bo, ku bazzukulu b'abazzukulu bo, akuwa obulamu obulungi obweyagaza obwajjula okwesiimira obuwoma ng'omubisi gw'enjuki. N'ebyo ebiri ku mmeeza yo ebikunafuya omutima ebikumalamu amaanyi byonna Katonda abitwale abyoze n'omusaayi gwe ogwo gw'omwana gwe yayiwa egologoosa. Amiina. Nzize Kayongo afuse Kayongo, Anatolius afuse Anatolius, Kayongo wesi bifa atabuse. Buli kadde aba yalina kyayagala okwogera omukomako obukomi n'omugambo waaye nagaana edda kino nali nakirabira kanveyo nakyo nkyogere. David Lutalo yasaddaaka abaana bana. David Lutalo Anatolius agamba batandika bonna the Airs. David Lutalo kuga ebintu byabetolera ku David Lutalo Anatolius. Kayongo omulira agukuma aguzeeyo yagamba nti neddono Anatolius yaŋŋamba mbu ne David Lutalo yakozesanga amalogo okubeerawo mbu Anatolius bwagamba nti nze wadde bagamba nti nali nezzo omuyimbi naye nange nabikolerera kubanga nze yatandika omuyimbi bonna nga bamusuddewo bonna nga batusuddewo nze ekitiibwa nakina naye era nakisaanira zaali ntuuyo zange nakikolerera. Kayongo bwagamba Anatolius yali ayagala kumiza muyimbi musu era ye kyamujja yayogere bwali butemu bwa Anatolius wadde yatuka n'anyiga munagamba ate David Lutalo yansubiza akasente oluvannyuma lw'okumuwonya n'atakampa. Awe twebuuliza nti ddala omuntu akusuubiza nga tawandise naawe endagaano lwaki oba omufiirako bw'otyo? Abantu abamu abalabira ebintu ewala baga nti nedda oyo omwana Kayongo wesi biffo bamusindika kusuula muyimbi wa ggwanga. Erinnya limenya okulifuna Lutalo omuntu okuva eyo mu bbanga gy'avudde yonna n'alimeta ettaka zambi n'ebitosi kiruma. Awo nno ffe tugambye tugenda kugoba ensonga eno paka ng'abantu abeerimbika mu masuuti ge agatali gaabwe bajje boonoone omuntu yenna tubalabisa nti nedda kyokola si mazima genda weenenye buno bulimba bw'osaasaanya n'abo abeerimbika amaliba g'engo naye nga ddala mondo okukangakanga abantu. Mu kawayiro ke kamwe nalwo tubagambye nti nedda oli mondo tolingo teweefuula kyotali. Kijjeeyo olwendo kikuyambeko okutuuka mu bwakabaka bw'oyo Katonda waffe ng'olina eddembe. Era nemegenda mu geyeena ogwaffe gwa kuwonya geyeena wadde nga naffe tukyafuba naye tukkiriza nga bwe tufuba ate era naffe tusobola era okufuba naawe okufubirako ng'ate naawe bw'otufubirako yensonga lwaki tugenda netutaba netuleta interviews zino Kasavu Kanyama tumanya ani mukyamu ani ayagala okwonoona ani ekimala kimala. Emboozi ezoogerwa ku bayimbi zeenyinyaza nga ffe abayimbi ab'omulembe guno kugamba ekimala kimala. Moses yajja abaana ba Isirayiri mu buddu bw'atyo n'akozesa omuggo gw'okumenyamu ennyanja ogikubamu ekkubo. Oluvannyuma lw'okulaba akasaka ebirooto by'Abayisirayiri byatuukirira wadde nga tekyali kyangu era teyabayingiza nsi nsuubize naye yatandika kubamu akafaananyi singa okakanyala naye nga gwe Moses w'omulembe guno gw'alina okujja music industry weeri mu malogo agayitiridde obutaweesa Katonda kitiibwa omwengo oguyitiridde ebiragalagala n'ebirala ate ne weegayaalira.
nzijukira Nuwa mu lyato bwe yarabikirwa bamuwakanya n'abenjuye bamuyita omulalu ekyalo kiramba kyakuba Nuwa embooko nga kigamba Nuwa olimba tewali ddoboozi tyakulabikiddeko mbozimba eryato ensi egenda kusaanawo byogera byakyali olaluse n'abaana be mu nju bamwesamba naye we yalemerako eryato lyazimbibwa amataba bwe gajja bajjajja baffe baawona omwonno ffe mwe twava koma akafaananyi watyanga gwe Nuwa w'omulembe guno ng'olina okuzimba eryato ng'oyita mu kuggyayo amazima obukuusa n'enkwe eziri obuli mu music industry eno olwo nno abantu bayige eryato lizimbibwe tuwone obuyimbi bannaffe babukoleredde nnyo era ensonga lwaki naffe tukyasobola okwogera proudly nti tuli bayimbi kyali kifudde emabega kaawo bannaffe abamu bwe bajja olwo ne bakiteekako akasigo kati nze nsobola okuvayo ne nga ndi muyimbi era n'abantu ne bambalamu amagezi kikyaliwo luli kakati naffe bannaffe abateeka akazigo ku buyimbi bwe bakomayo tulina otandikira mu bulungi okwongera ddala okuwagala omulimu gwe bayita obuyimbi kuba mulimu gwa bbeeyi era gukyusizza eggwanga lyaffe bangi bagufunyeemu n'abaana bakuze gye baliko ssebo kale ssebo naye gye baliko amanya gyebbi byekwaso nakulabako nawulyako k'erinnya lyo nga omuweereza w'eggwanga Fifi the Queen aliisa mu kamwa ssebo ng'abuuza Uncle Devi oba David Lutalo ssebo nti gyebbi omumanyi lwaki mwatandikawo ekibiina n'omwefuulira Uncle Devi ng'akozesa akamwa ke n'akwegaana mu lujjudde n'agamba nti nedda omuntu oyo yajja mu kibiina akole emirimu egyamulema ng'omuntu yenna omulala olw'okuba nti empisa ze zaali nkaafiiri nnyo ŋŋambi tezijja mu kibiina yagobwa ekisiza okummalamu amaanyi ng'emboozi eno buli gyegenda ewala abantu bankubira amasimu ne bagamba nti oyo Anatolius alimba talina kyamanyi ku lutalo omuntu alina kyamanyi ku lutalo era asobola okwogera entuuliriza ye gyebbi olwo nno ne bintabula David Lutalo agamba walinga omukozi omulala gwe bajja okuwa omulimu ebintu ne bikulema n'ogobwa ate bali abalabi nga bagamba nti nedda gwe yita oyo gyebbi yamanyi emboozi entuufu kiki ekigenda mu maaso neyanziza nnyo okunnoonya okwogera ku nsonga eyo naye mu byonna kyensosa okwebazaako kiri kimu ebintu byonna obiyisizza mu Katonda bw'obadde oyogera olaze nti oyina obwa Katonda mu ggwe si buli akyogera nti akiri simanyi naye nze ntutte kyokoze ki weewaawo kyoyogedde kati naye ngenda kuyitamu ekyo njogera amazima amatuufu live tebalimbirako agataliiko kulimba kyane eno twagitukuza nga galiko n'obujulizi emasamasere emusize ensi era nze byengenda okwogera bisobola otandikira wano naye nga buli kyengenda osongako ne bwegamba nti genda obuuze gundi oba kyaza gundi bonna we bali abamanyi ebyange akatambi ako nakalaba David ng'ayogera tekako omuyimbi w'eggwanga David Lutalo tomuyita ayita ng'ayita akavubuka omuyimbi David Lutalo omukulu David Lutalo namulaba ng'ayogera akatambi ako era saanyega kigambo kyonna kyanze tewalaba nga nnyanukudde bakola akatambi ako nenkalaba nempulira obulumi bungi nnyo ku mutima naye baganda babo bagamba enkuba eryokanga n'etonnya netulaba ensinsira bwe zikola ki bwe zenkanya emyoyo nali simanyi nti olunaku lulituukawo okwo nga ab'omu guruupu omwo be nalekayo nga beerumaaluma nga baleeta amazima ku mmeeza nga bwe beerumiriza obulogo naye nga mu ntandikwa basooka ffe batulumirizaako obulogo gaaguniza era sigendangako mu guruupu oyo okuva lwe nagivaamu sigendangako weekoledde kubanga abantu abatambula ennyo mu byakalogo kalenzi okweraguza oyinza oba wakatuukawo generator nefa agala temwamulabye ng'ayitako wano nze nagamba ekintu kimu nti Mukama Katonda gwe wantonda nompa ekitone ky'okuyimba kuba nange saamanya nalabirawo nga ndi muyimbi ate saamanya
kubanga si buli ayimba nti abantu basobola okkeera enkya ne bagamba twamulabako. Nenalabirawo nga byenyimbye abantu banjagadde. Sigamba nti nze mugezi oba nze nasinga abalala bonna, naye Mukama ekitone kyange yakimpa n'akiteekako n'omukisa gwakyo. Byonna ebintuuseeko ebintawaanyiza paka leero ndowooza yali nteekateeka ya Katonda oba oliawo n'okubaako byenjiga mu nsi. So kati njagala amazima ameerufu anaagawakanya yamanyi. Tuliwo kwogera ababitwala ne babitwala atayagala kuba tusafaanaganya. Olaba muno mu nsi mwe tuli kiringa nga kufiirwa. Bw'olaba abakaaba nga tonnafiirwa tomanya bulumi. Naye lunaku lw'ofiirwa omuntu owuwo lw'otegeera lwaki oli yali yeeziribanga mu bisooto. Kyamukisa mulungi eno emboozi sinze ngireese nze nagyewala. Kubanga namanya nga Jebbi ndi muyimbi. Singa ntandika okuvaayo okuteekawo ennyo embeera nga ngezaako okulaga ensi, bajja kulowooza birala nti nabye nnoonya. Naye Katonda ow'obuyinza akitaddewo ku mmeeza nga simanyi gye kivudde ate nga mpadde n'obulamu. Ate n'okuba nga nkyategeera oyinza okuba n'obulamu nga bye bakubuuza tobijjukira. Okitegedde bulungi. Byonna Katonda yabikola nankuuma paka leero. So kati gw'ombuuza weeyagala ntandikire wano nga tuvudde mu by'okwegaana kadeyideyi w'abayimbi, kadeyideyi b'abayimbi, tugende mpola. Bakadeyideyi b'abayimbi bwe mutambulako ko n'abayimbi babakwatibwa ekisa. Bwe bakolayokko naawe akayimba kamu olwo ne mugamba nti abayimbi yemmwe abaabayamba okuba abayimbi. Kinaakoma ddi? Lunye yanti nalabako omusajja ng'atudde n'omukyala gwe nkyasinza okuwa ekitiibwa era okwegomba Fifi the Queen ng'akwegaana nti wajja si ggwe omu yagamba namulabako dda. Naye Mukama Katonda alina obuyinza. Kuggwe the Heirs kitegeeza ki? Kitegeeza nze na Lutalo. The Heirs kitegeeza Lutalo ne Jebbi. Kitegeeza Jebbi ne Lutalo. The Heirs. Tewali muntu n'omu yaliwo. Bonna boolaba tewali n'ogu. Tugende mpola. Ani atandika The Heirs? Nze kennyini ne David Lutalo. Yatandika ete? Waliwo omusajja bamuyita Tamuna yasooka okuba promoter w'amaanyi mu Uganda. Tamuna promoters. Kyamukisa omusajja oyo mulamu. Musajja mukulu naye musajja muki? Mulamu. Mwaka gwali gwa 2009 nali ku Majestic andi ne Charlie wange muganda wange ali mu America nga Didier Studio yali ekola videos. Mu budde obwo twakolanga video ni Charlie wange oyo. Kakati olwakayimba bakayita embwa y'ekatwe. Wakalabako? Yawuni y'ekatwe yantama. We tukwataganya ne Lutalo oyo. Ng'alina akayimba. Era nze nali katebe nga nnyumiza story eyo. Sikutegedde. Wano nga tuli mu video. Nali mu video naye nga nze gwabuulira embwa y'ekatwe engeri gy'ekola ki? Yeruma mwera nze gwe yatangira togende eri wali embwa yaki? Gwe wali mu video nga gw'okolanga Vixen omusajja. Webale nnyo n'abalala baalimu. Mu budde obwo tewaliwo The Heirs. Lutalo yaliwo ng'ayimba bibye. Nze nali endongo sinayingira kibiina kyonna naye nga nali maze olikodingayo oluyimba balita Kangoma omutima. Naye kaleere Kangoma omutima Mukama osanga lintondero wange ate naye ne bwe ndiba mufunye ddala ndiba simwesiga mu mwoyo omwo. Olaba gwe mbadde njagala bwe twava obutampisa engeri embi etyo. Kali katandika kagamba ku kino kyokoze ntidde teyandibadde ate gwe maama w'abaana. Kale kayimba ako tukwatagana ne David nga nkalina akakuba ku radio era naye bw'akawulira bw'ati n'agamba nedda kayimba kano nali nakawulira gwe wakayimba konze ye gwe tulina kuba ffenna kuba bye tufaanaganya mbirabye biki bingi. Natandika okutambula ne David era sijja kulimba nze engeri ntandika okukwatagamu ne David tekwaliko nti oba mpa omulimu kubanga oludde mu mbeera eyo twakwatagana ndowooza omusaayi gwali gusimbaganye nga twatandikirawo nga kubirako najje ndaga gye tugende ntandika otambula naye
nga tewali kibiina. Gwe wali olina shows z'okuba? Yes. Nga mwekubirako wayi ngenda mwejja ntugende. Kakati olumu ye yali ansingako nga alina ennyimba saagala nze omanyi kulimba twagambye twogera maki MRF kyekifudde naye nga nange nali ntandise era omwaka ogwo gwe gumu ogwa 2009 ye wadde yali yansookamu emabega. Kati bwe tukwatagana omusajja oli Muzeyitamuna ajja atugamba Ibula oyo ali mu America era ne muno yagala information abantu benkugamba we bali tujja kutuuka balamu ow'omu America wegamba waali Muzeyitamuna akyategeka ebidongo waali yajja nga ayagala ennaku olwo Ibula yafuuse manager wa David Ibula oli gwe gambye mu DDS ngera emirimu yagikwata nga n'essimu yagirina ng'ate nze nali mbeera ne Ibula ku DDS kati kitegeeza emirimu gyonna egyajjanga gyatuukiranga wali era nga Ibula yagattako nti ne Jebbi waali oba bwe bityo bwe byabanga. Kati Muzeyitamuna yajja nga ayagala David kugenda ku bizinga ennaku 21 naye nga ffenna nze ne David twatambulangako tuwa ya nnaku 10 nga tubeerayo nga twagenda mu bivulu ebiwanvu nnaku 3 kati nga tuyingira mazzi tugenda ku mazzi nga tukuba ndongo y'amazzi teyali nnyangu olaba kati tuwa obutuweeza olukalu zinyiga naye amazzi ago nga togamanyidde mu ggwanga naye ingini yatufiirako mu nnyanja omwo netumala essaawa 3 ku lyato nga baleeta ate yingini naye ng'ejjengo likuba eryato balitadde wano ne muligenda paka eri embeera yali nzibu okitegedde bulungi akati mu eyo nze nalinga nkwasaganya ono promota David abeera mu luumu era nga tusula babiri nze nasula ne David ku kitanda okumala emyaka ng'ebiri kitanda kyekimu nga era tayinza kukkirizaga eri okolayo kitune tuliko wano keganga tuli ba Luganda era buli mu ng'akimanyi kati omusajja Tamuna oyo muzeeyi ampita angamba Jebbi jangu yasooka kunkwata ku mutwe n'angamba fukamira awo kizinga olutanda bakumpita ku kyakutandika gurupu n'angamba gwe nkusabidde mu bantu bonna be nalira batambula ne abayimbi sirabangako ayina mpisa kwenkana ne bwe buli baddi oteekwa okulya ku ssente z'okuyimba era nkusabidde omukisa omunene ogw'enjawulo konza Amina twayitawo ennaku eziddako tugenda mu bivulu ebirala tukyali ku nnyanja kizinga bakiyita singira so nakwerabira kubanga we yampitira naŋŋamba naye Jebbi okimanyi musobola otandika ekibiina kuba mukyali ndaba okyali mwana muto nnyo ne David si mukulu naye akyali muvubuka muto okusinziira ku kyendabye ne neeyisaayo David mu budde obwo yali musajja bwe musobola okuteeseganya ekintu n'akiwulira nakati musajja wampisa simanyi tugende maaso nze njogera bye nnali mmanyi ebyakati sibyogerako kaakati nga ŋŋamba olaba abayimbi bano betwagaseeko abalalala bwe bati musobola okukola ekintu kyekimu ne mugattako abayimbi era abalala ne mugenda mutandika ekibiina konza okakasa muzeeyi naŋŋamba nkugambye mugende mutandike mukole amaze okunsabira amafuta ogawulira ngawulira ate n'omulimu nnaku ze twakola abantu baali bayingira temwasalwako ndo bibaamu nnaku teruba lwa Sande ekituufu nga twatambulanga bwe tutyo bulungi mpola mpola mu budde obwo ku mbeera eyaliwo obusobozi amaanyi agaaliwo gaali geego era nga gatambula bulungi kakati waliwo omusajja bamuyita Musisi Joseph naye muyimbi naye kati yali Muzeyitamuna yabaleese naye bagasse kuli ye yaliwo ng'omujulizi omulala nga Muzeyitamuna ŋŋamba kati ŋŋamba muzeeyi byayogedde ebyo gurupu esoboka kubanga David yali tamanyi nti oba nze tewali yali amanyi nti season ziri eno buno obudde batimba eno buno obudde batimba eri ate mubimanyi nga tumanyi muntu waba n'ennyimba ze
wosanga wokola kasaba nga bayimbirawo otegere ekintu ng'ekyo kati nva omusangamba ekyo kyenkugamba kyewakugambye muzeeyi kyangu nze bino nange na idea nga nagira ne musi mu ruumu David we twali tusuze ne mugamba Bulo nti wange omanyi bampadde ekirowoozo wano bino byenkugamba ayagala omanyi lwaki waliwo bwabanga oyogera amazima tofangayo kakasa oyogera ekyo ekituufu ekikuli ku mutima era ekyaddala oba oli akuvumye kasaba nga olunaku lw'amazima bwe lutuuka naye atuuka neyebuuza lwaki navume yali ayogera maki nga batuvumye nnyo kati tekisobola kunkanga kubanga bingi binjogeddwako nga sibimanyi nako nensigala nga ntambula Katonda nalulwana kyo nagambye ndi musanyufu nnyo kasita wayise mu Katonda n'oyagala n'olaga tubeere mu bwerufu obwo David Mugamba ali mulu ku kizingo okumugamba wayi muzeeyi yangambye bwati neki ne bwati nangamba okiraba otya muganda wange tutandika ekibiina naye kati bwe tukitandika ati nze kumanyi na bwino era nze ndina mukuseka bwe mpulira abantu nze simanyi na kyakwogera tugende empola fomula tugifunye okutandikira naye okutambulira munnyonnyola bwe munnyonnyola ekintu ekyo akiwulira aŋŋamba kituufu naye nina erinnya lyange lye nakula njagala akasolo kano kawakayima kagezi konze lwaki tetukituuma da hairs kati nze omanyi nze seeyagalizangako nti njagala nambuza gwe oyinayo erinnya konze ate erinnya nga lyaki already oyina eryo kati lwaki tunoonya eddala tugende ne liriwa ani atumanegi nze akati fembi twali twagala omuyimbi omu ennyo omugenzi Paul Kafeero kati omusajja gwe twasanga ne muzeeyi Tamuna bwe baali bali mu bivulu ebyo ye yali manager w'omugenzi Paul Kafeero bamuyita Kizito okitegedde bulungi omwami oyo omusi atugamba nti abigenda na bangwira olaba oli omwami Kizito yali manager wani ate asobola obba managinga n'abatandika era ekirungi n'oyo omwami akyali mulamu pozi nga sinnamanya nga yafudde jjo naye mmanyi akyali mulamu kuba na kivulu kye naliko ne mulabako emabegaawo myezi emitonotono kati omwami oyo yasooka okumanaginga da hairs bawakayima ye yasooka okumanaginga da hairs bawakayima kati tukola nnaku ezisooka tebyatambula bulungi n'omwami oyo era yamanagingako ebbanga ttono nnyo ebintu tekale embeera nebeerawo nadda gye yakola ki gye yali kakati mu kubeera awo omwami teyabasobola mbufunze omwami waliwo ebitaatambula bulungi ayinza oba byesijja kwogerako saawe kanza okumenya endagaano anti omanyi lwaki yamanaginga ebbanga ttono enkwatagana netabeerawo negaana enkwatagana negaana okitegedde kiki ekyasinga okuganya enkwataganya emirimu gigaana oyinza okyasinga omukola obubi awo simanyi kyamukola bubi nga ye kale ye kiki yayogera talina nnyo kyeyayogera yagamba bugambi bwekiba bwe kitoka ngende kiki kyogambye bwekiba bwe kityo nti bwe kiba nga emirimu kisigitambuza bulungi kankole ki nga obimanyi nti bwe biti nga omanyi n'ebigambo bingi ntasobodde kino ate naffe twakatandika kale embeera yali bwetyo emboozi eno yabuvunaanyizibwa nnyo naye engeri gy'ogiyita waggulu abantu bayinza otulonda anti omanyi lwaki omwami olwo asaagala mulemerako nnyo yamanaginga ebbanga omwezi nga gumu osobola okuŋŋamba mwezi nga gumu ye ekyamutondowaza n'asuulawo tawulo kyali kye kino kisobola otuyambako ofuna amazima mu maaso awo suulawo mwaba musuulawo wabula najja David oyo naŋŋamba omwami oyo okusinziira bwatimbye ettuwa eno entabikoze bulungi yafuna ssente ezikola emirimu bwe giti tebyakolebwa buki era tulina okusala amagezi agafuna omuntu omuki tugenda kuba tumutta tuyiye naye si mu bubi tumugamba awummulemu era tewaali lutalo amazima ge gaagaaliwo akati
David amanyi ne bw'owulira ffe twali bwe tweyita David Lutalo tetwalimu ebyo bye mulimu mukulu kituufu mukulu naye nze njogera obulamu bwaffe kati madde nsaba oyongereko gye David Lutalo abantu bamutegere bulungi gwe tuliko mwana Jaka temamu ayongereko David Beckham nga nze ate David Beckham story yange naye ng'ekwatagana etya tewaba buzibu abalaba nga nze nange ndi kakati munnange omwami oyo David oli omwami bw'amala okugenda Lutalo nga ngamba waliwo omwami Uncle Rogers konza Uncle Rogers nti mbadde njagala atumaneginge ebintu bino abimanyi buki yali manager baali bakutambuza group bagiyita BUD edda wajiwulirako konze yajiwulirako edda nga